buli alina ekibuuzo omuzindalo weeguli. Ekibuuzo ekyange kiri nti kasasiro ono bwe mmala omuteeka muno mu kabaafu ne musalaasala nga bwe mugambye ne nteekako envunyu ezo waggulu, kaakati mbikkako tobikkako, kati zimala kumeka? Mami abuuzizza ayise mu prosesi zonna n'ateekamu kasasiro we nga bwe tumugambye, ate n'amala n'ateekako obuvunyu obuto kungulu abikkako. Ansi eyongera giddamu direct nti nedda. Ensonga lwaki tugenda bikkako, bino birina obulamu bissa, bwonna abikkako bijja kufa. Mpozi ng'ojja bikkako nga kali akatimba kembadde nako. Tetubikkako mpozi nga tubikkako katimba. Ekyokubiri n'abuuza nti zimala ennaku mmeka? Naggambye zimala ennaku 7. Nti kasita oteekako obuvunyu bw'obuto kasasiro bugenda mulira ennaku 7. Tukitegedde? Ndowooza ekibuuzo nkizzeemu bulungi. Okubikkako obutabikkako, tunajjukira nti kasasiro ono tasooka kubeera rede kulibwa buvunyu. Ndowooza nti tusooka ne tubikka kasasiro oyo n'afamentinga ng'omusomesa bwe yatugambye, bw'abeera rede ennaku 3 oba 4 ne tumuteeka wali we tulina omuteeka, envunyu ezirina okukulira we tutabikka. Naye wano kasasiro nga tannakula, nga tannabeera rede kulibwa nvunyu, ndowooza nti tubikka. Mami yayogedde ku kye tuyita fermentation. Fermentation is the process by which sijja kozesa kigambo kuvunza kuba fermentation is different n'okuvunza. Fermentation taking a place in a limited oxygen, nti omukka ogusibwa guba mutono nnyo. Ensonga lwaki tufermentinga, ngenda kuddamu n'ekibuuzo maama kyewambuuziza nti lwaki tubeera na zino envunyu zokka nga temuli buvunyu buno obwa bulijjo. Kyekyo lwaki tukola kye tuyita fermentation, nti envunyu za bulijjo bwe ziba zabikka kasasiro oyo, omukwata n'omuteeka mu pipa oba n'omusibira mu kiveera, ne tukola kye tuyita fermentation. Fermentation taking a place nga oxygen mutini, waliwo obuwuka obuwakinga, those microorganisms which work in a limited oxygen, bwe bukola kye tuyita fermentation. Tukitegedde? Obwo bacteria obukolera ku oxygen nga mutono, naye zino ensowera oba amagi g'ensowera gaagala oxygen mungi, ekitegeeza bw'osaanikira epipa eyo bujja kusuffocatinga bufe. Bw'onaakwata buno obuvunyu bwaffe buteekamu eyo kasasiro, tojja ssangamu kavunyu kalamu, bujja bba bwakola ki? Bwafa. Nti kati tufuna ennyumba mwe tuziteeka ne tuba nga mwe tuzirundira, oba oteeka wonna? Bwe tuba tulunda envunyu, Yesu twabagambye mukozesa buno butaasa oba bidomola oba bipipa oba ozimbye ebintu bye boosima ebinnya, tuteeka mu nnyumba. Nja kugamba maama nti bwe tuba tulunda zino envunyu, oba nnyumba oba si nnyumba, naye kasita omusana oguli direct nga tegutuukawo n'enkuba, kiba kiwedde. Osobola osiba ettundubaali lyo n'oteekawo ebintu byo, osobola obba n'erimuyo nga teriimu muntu n'oteekamu ebintu byo. Tukitegedde bannaaye? Kati mmwe mulaba akantu kano eno, ako ke kantu akayinza okusobolebwa omuntu wa wansi, nti kwata emiti kuba amakooko go, ozimbe ekintu ekifaanaganamu n'ekyo. Tukitegeera? Kano akantu okalaba nga kano ne kasobola okulundira kilo nga 4 buli lunaku ako. Ng'okozesezza enkole nga bw'olaba ekiyumba ky'amanda, nga bw'olaba eki. Kati olw'okuba ffe twakakateekako amabaati naye ffe tubadde tukozesa kabibaawo, kabadde kabibaawo kano nga waggulu waliyo ettundubaali naye nga tulundiramu. Tukitegeera? Nti simba enkondo zo 4, teekako waggulu ettundubaali, sala ebidomola oba mu kantu kokookoze kuba amakooko nga galinga bukabada, tubuyita bushelves. Omanye nti wansi nteekawo ebidomola 10, 20, 30, 40, 50
n'omanyi nti kuno kuliko ebidomola 200, wano kuliko ebidomola 200, wano kuliko ebidomola 200, n'ogamba enkoko zange zirya kilo mmeka buli lunaku? Kilo 3 ekidomola kimpa kilo mmeka? Ekidomola kimpa kilo 1.5 buli kidomola. Buli lunaku zijjayo ebidomola bimeka? Ate byojjawo byezaawo bw'omala okungula ebidomola 10 nga ze kilo z'oyagala ng'ozaawo, kuba olunaku olulala lujja lutuuka ng'oyagala. Tukitegedde? Yeyo method emu, kasita enkuba nga tetuukawo n'omusana oguli direct. Tukitegedde bulungi? Mbuuza nti buno obuvunyu obutono buva mu kyokuba nga bufuuka bwe butyo then tusobola obuteeka mu bino ekyo tuba tusaze ebimera ebyaffe, kubanga nasanze batandise odda okusomesa. Naye kati neebuuza buno obuvunyu bukola ntya okufuuka bwe ntyo nsobole okuba nga nteeka mu kintu kyaffe ekiriisa. Ekibuzo ky'amanyi mukitegedde, naye abasinga mukimanyi. Abamu abanye temukimanyi, abaakedde bakimanyi. Twagambye bane buli mupya beerawo nnyo, kuba kino ekibuuzo kikuyambyeko okuddiramu nti twagambye malola protein tulunda nsowera nga tukozesa kasasiro, naye ensowera erimu stages ng'ebiwuka ebirala nga bonagamba nti eggs, larva, pupa, adult. Adult egenda kubiika amagi, twaluze amagi ago tufunemu buno bubebi. These are the baby larva, naye ziva mu nsowera. Ensowera enzirugavu ze mwalaba endowooza twaziyisizaamu ne muziraba. This is the adult stage. Kati eno eya adult yegenda okubiika amagi tugaaluze. Tulina machine gye tuyita automated incubator. Reason being lwaki sikusomesa kwekolera buntu buno, togenda kubanga company nti ogenda kukwata $5,000,000 ozinvesting mu kyuma ekyo ekyaluza amagi g'ensowera. Kitegera? Nze njagala nkole nga bw'olaba Yugakiiki bwekola, nti bwe weeyagala obukoko omutwalo mulamba togenda bweyaluliza. Akwaluliza akakoko n'ojja n'ogula akakoko ate naye talunda. Okitegeera? Ye mwaluzi. Kati naffe ne tuva ne twali tukola process yonna. Kaŋŋambe tuli balunzi b'enkoko, tuzaaluza, tuzirunda nga tulina burden nnene nga tetusobola kufulfillinga orders z'abakasitoma baffe. Ne tugamba katuspecifyinge tufuuke ba breeders. Tulina mashini yaluza amagi gano, tulina automated greenhouse. Ensowera zino zirina conditions ezaagala. Kasita eva mu pupa neefuuka ensowera, oyinza obba nazo naye nga tezikuwa amagi. Eri greenhouse esensinga temperatures ne bw'eba nga muyisemu 0.1, fogging machine ne yeeteekako, amatala ne geeteekako. Kati bw'obigamba omulimi wa wansi era big investments ku ye. Naye bwe tumuwa kino nga talina kyagenda kuzijjanjabako kukwata kuteeka mu kasasiro, tulaba nga kiba mo beta. Ffe katubreedinge ye akuze. Omusomesa ebibuuzo biringa 2. Ekisooka kakati bwe mba ndeeta ekyokulabirako eky'enkoko, enkoko ento buno wanudde okubufuna omala kukola order neemala oba mwezi oba ki. Kakati n'obuntu buno wobwagalira obufuna oba omala kukola order. Ekirala entambuza yaabwo katulabe nti mbufunye ekidomola kiri ekisaanikira ky'ekidomola ogambye kigenda mu grams 10. Akasaanikira buna gugema 40. Kakati bwe mbanga mbutwala mu distance nga nsomoka Lwera ne Katonga nga sibyawano nti kuva wali Bugoloobi kujja Kasangati, kati mbutuusa bulamu oba mba otyo ekisembayo nkomekereze. Kilo 2 zikola kilo 6. Buli kilo ya sente mmeka wano ng'ogigula? Kilo emu ey'obuvunyu ya sente mmeka? Kilo emu ya $2,000. Ya bbeeyi si ya bbeeyi. Katubalire ku business perspective nti oyagala kukola magoba,
oguze kilo emu ku mitwalo 2. Buli kilo y'envunyu enkulu ya 2000 ya ekiro tukugamba kilo 3 zeze zisembayo obutini naye gwalunza obulungi osobola ofuna kilo 5 naye leka tubalira ku kilo 3 2000 emirundi 3 ze sente mmeka? Sije emitwalo 6? Yes, emitwalo 6. Yawulako emitwalo 2 gye wagula obuvunyu obwo osigaza sente mmeka? Bizinesi gy'okola mu nnaku 7 ekuwa magoba bwe just eyo kilo emu eriwa weeri agambye nti obuvunyu bwa bbeeyi, obuvunyu bwa layisi nnyo nnyo. Transportation ekyo twakikonza muno bannaye, tuli wano naye Kenya beba big oba beba bede abakyasinza otugulako baby lover. Actually kino ekintu Kenya yo kikikuba nnyo, naye ffe Uganda tukyali tuti tetusalawo. Naye Kenya baba tutwala ekilo y'amagi buli lunaku on a daily basis. Kenya ya bukadde 3 kilo y'amagi naye tulina ogitwala buli lunaku. So transportation Kasese tubutwalayo erwa butwalibwa ssebo. Process gye tubutwaliramu gwe bwe butwala lugendo era tugikunnyonnyola nti tulina freezer tubufreezinga ne bubeera dormant, bugenda okuddamu okuzuukuka enkyobe ennaku 2 kisinziira ku lugendo nga bulamu nga butuse gye bulaga. Tukitegedde ssebo buli available. Ne bw'otakola order n'onkubira bukubizi simu nti leero mperezayo kilo 2 bukutuukako. Kati bwe tuba twa specifying nti no tuli ba breeders nga le tugenda kulisa orders zo, lwaki tuba twasalawo nti katukole kino? Twokakasa nti order omuntu wajagalira ebaawo.